kulikayo mukwano gwange mukuwumulamu okwo gw'omulungi eyakatwegattako oba eyakasoko tulaba olunaku olwaleero oli mu programu omulimi. Programu eno tusisinkana abalimu ebyenjawulo abalina kye beekoledde. Naawe mukwano gwange ali eyo nga wandyetaze okuba ku kyotandika mu kulima, programu eno ebeekuyamba. Olunaku olwaleero twatunuulidde ekika ky'embizzi eyitibwa large white. Wetuwumuliddemu omukulu Sam abadde atunnyonnyola enzimba y'ekiyumba okutuuka akabizzi ng'okaleese nga kato. Kati twagala okulaba ng'akabizzi kano bamaze okukatuusa atubulidde endya esookebwako. Era tukirabye nti amazzi ensonga nkulu. Gwe mukwano gwange alunda kikwetaagisa obeere n'amazzi okumpi olw'ekiyumba kino. Tukirabye nti kiri wansi, atugambye akyoza ate n'atugamba nti amazzi nsonga nkulu nnyo kubanga embizzi ekula kunywa. Era ng'omuntu ndoza kya butonde ffenna kubanga amazzi kya mugaso nnyo, kitwala ebitundu 7.5 ku buli 100 ku kye twetaagisa mu mubiri, n'embizzi bwe zityo. Era tukirabye nti enzimba y'ekiyumba eno olekawo ko space waggulu kubanga embizzi zeetaaga nnyo light, zeetaaga ekitangala ekiwerako, ate ne tukiraba nti omusana gukikosa. Sijja kuluyisaayo mu kitundu kino. Saamuka atubuulire embizzi ogambye bweweza emyezi emeka? Bweweza wiiki nga buto buli ku maama waabwe bwezeza wiiki mmeka? 3. nga togamba nti tobuuka obuusi n'ogenda ku ddagala liri eddala ly'okugema ebiwuka. Niyo osooka n'okola ki? Nze ku njawulo kyendina, nze enjawulo gyendina kati buno obubizi bwe buweza wiiki 3. Nina eddagala lyenkola ki? Lyembuwa. Era eddagala bwe balita sulfadimudi. Kati mpa buno obubizi nga buwezeza wiiki mmeka? Wiiki 3. Kuba mu wiiki 3 bulina okuba nga buddukana. Amabeere engeri gye buba buyonkamu. Kati nina eddagala likola ku kuddukana obwo nga buwezeza wiiki mmeka? Wiiki 3. Kati ono gwe bayita sulfadimudi. Kati no osika miruzi 2 buli kabizi n'oba nga okola ki? Ng'okawa, ng'okwata kamu ku kamu nga w'okola ki? Nga w'okawa. Mukamwa totonyeza mu nnyindo naye olina okuba siriasi ng'okola ki? Ng'okateeka mu kamwa ne kamira bulungi nnyo. Kati w'omaliriza ng'okata kuba kana akabizi kalaga sayini okulaga nti kamala ne kasesema ng'okawadde eri eddagala. Lwaki? Kasesema kubanga buli obukyafu bubadde bukaddukanya ne bukola ki? Ne buvaamu. Tebukubuzaabuza obwawula otya? Bwawula olw'okuwa wawulira nti buli koomala okuwa kalina okusesema era kotanaba kuwa tekasesema. So mukwano gwange ali awo osobola n'okufuna maaka n'ogenda ng'obuteekako oba n'obuteeka ebbali, kiba kikuyamba. So kati bwonna oba olw'obugemye kumala bwonna okubugema nembuleka ne bukola ki? Ne bubeera omwo. Omulabi wange mwongerereyo kamu. Bwonna obugeme era nze era n'osika bwoti miruzi 2 era akalala n'okakwata era n'okola ki? Era n'okawa. Era n'okwata akalala era nako n'okola ki? N'okawa. Ne kamira bulungi n'olaba nti kalimize bulungi nnyo. Awo kamala okunywa n'okawulamu n'okateeka ebbali. Mukwano gwange ali awo ze nnyumirwa kyenkola. Sam, wanjise maama w'abaana abo takuluma? Tasobola kuluma kubanga zino kati zamanyirira nze zamanyirira tesobola kunuma n'owemba nyingiddemu era tesobola kunuma. Eddagala lino terina bwe lirikosa bweddayo ate ku mabeere kuba ndaba zizzeeyo. Era ziddayo ne ziyonka bulungi kuba buli obulwadde oba omaze obugema kati obulwadde bukola ki? Buziddukanya. Kati oba obuwadde eddagala buba bukoze eki? Ng'omaze. Kati ogenda ziddamu ddi anko? Kati wano okuziddamu toddamu ate kuziwa lino ddagala. Ate tugenda ku ddagala ddala nga kawezeza omwezi. Kati lino liwedde? Kati lino liwedde. Kati oba ogenda kati wekaweza omwezi ate n'ogenda ku ddagala eddala. Nalyo katugendeyo mukwano gwange tulaba ate ddyo alikola atya nkawezezza omwezi. Toseguka. Bw'olowooza kufuna amagoba ag'omubwangu ddala ate nga toteganye nnyo, ekyokuddamu kyalibadde kyakulunda mbizzi kubanga esobolera ddala n'okunywa amazzi agabagozeddwamu ebintu awamu n'okukuuza engoye. Mu bbanga ery'emyezi 6 gyokka, embizzi ennume bw'oba ng'ogiraayi eba esobolera ddala okuvaamu ejjamba, so nga ate n'eyo enkazi etwala emyezi wakati w'8 n'9 okuwaka. Era nga mu bbanga lya myezi 3 oba 4 eba esobodde okusuulirawo obwana obutaka wansi w'6 ku 15, ate nno munnange ng'esobola okuzaala emirundi 2 buli mwaka.
akabizi akati akavudde ku mabeere osobola ddala okukajjamu ensimbi ezitakka wansi wa mitwalo 10 so nga neyo enkulu bw'ebanga ogirabiridde bulungi esobola ddala okuvaamu ensimbi ezitakka wansi w'akakadde kamu n'ekitundu. Okunoonyereza ku kirambika kaati ng'omusazi agula essuwaani nti ennyama eno mu lunyaanyimbe gy'oyinza okuyita pooko ekwata kifo kya 2 mu nsi yonna obuganzi. Era ng'oggyeko ennyama y'ente eyitibwa beef, teri nnyama ndala ewunya mu pooko bwomi. Mwenno munnanga abakawoomerwa muteekwa kuba nga muli ku mutindo. Omulungi kyokola kye kisinga okulaba nti okyali naffe. Wali we tumalidde omukulu ono abadde amaze okuliwa eddagala Sulfadimidin abadde amaze kuliwa ezo ziba za weeks 3 era bwe tuba tulimaze kati we twolekera tugenda kulya mpiso nga buwezeza omwezi n'oli kuba kana akadagala Noromectin awamu ne multivitamin zonna za mpiso bwonna tukozesa mpiso zonna nkozesa mpiso olina kusika miruuzi kano olina okozesa miruuzi emu muno olina okozesa miruuzi 2 vitamini buli kabizi nga kawezeza omwezi kumala bbanga ki kumala era omwezi n'oddamu n'okuba era n'okozesa lino n'okozesa nalino vitamini. Ogambye lya mugaso ki? Kati kano kajja mu biwuka kudwaminga biwuka biwuka kati ono vitamini kugejja nga zongera okugejja nezigejjera ddala. Nkiwa naawe ofuna akafaananyi osawo aleme kujjaawo kujingajinga nga katubirabe ye bw'ali kuba olikuba waye embizi zino tusiga nti okuba kabina ng'oba abantu oba okubye ku mukono oba wa niyo embizi eno okuba wa wansi wano wa kutu nga ku kutu olina okuba embizi kuba togamba nti oba ogikuba eno oba ku lubuto oli omusawo omuntu ayinza okujja nga tamanyi kujjanjaba na embizi yo n'agikwata n'agikuba ku lubuto okuvaamu ng'embizi yo ekola ki efa nga byakozi tabimanyi naye kati nga nze mbimanyi embizi era nkola ki ngikuba abantu abatuufu. Eno vajiwa Noromectin kakati neri olikuba lunaku lwerumu embizi emu embizi emu era ogikuba kano okuba ku side ndala ku side ya kutu omulala nukati neno vitamini n'okuba ku side endala yonna tusiga nti okuba side emu okuba kuli vitamini kuno n'okuba ko lino eddala. Miruzi ziba mmeka kati zino kano miruzi emu kano ka miruzi emu osika miruzi emu nga kabizi ka mwezi gumu kati lino miruzi 2 ngera kabizi ka mwezi ki gumu era n'osika miruzi 2 era n'okakuba. Sam otulaze enzija njaba n'engima ey'embizi tutuuse ku kulya wannyonnyodde n'oŋŋamba nti embizi emu erya hafu ento ate enkulu ye erya kilo 3 era ngenda n'empima kati ng'ono maize brand nkola ki mpima kati ng'eno embizi enkulu n'empima ekikopo n'enkola ki n'enzijukiramu n'egiwamu n'enja n'enziteekerawo wano wekola ki n'empima era ekirala paka ekiro 3 ezikola ki eziggwayo era n'enjiwamu n'engiteeramu kati eyo kiro emu kati n'enkola ki n'empima era ekirala n'enkola ki n'engiteeramu paka ekiro 3 ezikola ki paka ekiro 3 eziggwayo kati ezo kiro 2 kati ezo kiro 2 n'ekitundu kati ezo kiro 3 n'omanya nti embizi ogiwadde kiro meka kiro 3 kati lunaku lwonna togenda ngenda gyongera kati era njongera aki wemala okuziteeramu emmere ng'emaze okulya emmere n'amazzi nga ngiteereddemu n'amazzi n'oleeta n'amazzi namuna amazzi oba muli mmere nedda era amazzi kubanga wano baateekamu obuntu bubiri naye oba oyagadde osobola oteekamu ki oteekamu akantu kamu ak'amazzi n'okayiwamu amazzi n'olaba nti gakoze eki gajjudde gamala ki gamala embizzi kuba tosobola giteeramu buzi butono kuba ate ng'emmere ogiwadde emmere esobola okumalawo ki amazzi ate ng'emmere ekyaliwo
namuli oyiwa mu mazzi omusiyiwa mu mazzi kako kabeerawo kubanga kona bazimbamu obuntu bubiri naye kati osobola okukola ki n'ozimbamu obuntu akantu nga kamu buli mbizi kisinzira n'embizi ezirimu kitegeeza omulabi wano woosobola okuteekawo emmere oba wano osobola okuteekawo emmere. Amazzi twakirabye nti nsonga eba nkulu nnyo okusinga n'emmere kuba gatwala ebitundu 7.5 ku buli 100. Saamu tumaze okuteekamu kilo zaffe 3 awamu n'amazzi ekitegeeza obwedde etidde nze ate kati amalagala gano waleese gaaki? Kati gano amalagala go era nzireetera ngendeyo mu lusuku kuba tulina ne lumonde ngenda mu lusuku nenkola ki nendeeta amalagala kuba twagasimbeyo mu lusuku nendeeta nengenda nengatema nengapakira mu bukutiya ndoozera obukutiya obulaba nengapakira mu bukutiya nengaleeta kati wemala ogatuusa wano eno buli era mbizi nengenda nga nkola ki era nga nkwata amalagala era nga nkola ki era nga njiwa nga njiteeramu amalagala agasobola ki okumala era n'ogiteeramu awo nno omulungi wookirabira nti ddala obulinzi n'obulumi bitambulira wamu so bw'obanga olina woolundira kiba kirungi ate n'ofuna ne woolimira akantu ne bwe kaba katono nnyo amalagala nga gano n'oba nga ate zigalya mbadde simanyi nti n'embizi enzungu nazo ziri amalagala ng'ezaffe kubanga amalagala nago giyambako nnyo kati emaze okulya wali maize brand ate ng'ogiwaddeko n'amalagala nejja netandika okukola ki okulya era ogenda okulunda embizi myezi mitono nnyo ng'embizi evuddeyo. Ekimu ku byennyongedde okuyiga ku nnunda eno eya Saamu ojja ne weekanga nti buli kiyumba ataddemu embizi emu. Ekyo nno kiyamba nti embizi eba esobola okufuna ka space nefuna weerira aweenywera so n'okuba nga oba kugijjanjaba kiba kikwanguyiza nga gwalunda. Twagala okumanya embizi zino nalabyeko emu eyeetakula Saamu azikola atya? Abaffe bwe ziba nga zikuze zikulira bbanga ki? Ziwakira bbanga ki? Era zitwala bbanga ki? Kubanga omulimi birina okubeera mbwongo. Saamu nalabyeko embizi eyeetakula ukikola otya? Embizi eyeetakula nina eddagala lyenfuuyira kati nga liri nkoze kujjanjaba kuzikuba mpiso naye ate wano kati nkola ki nina ebbomba n'eddagala nkola ki nzifuuyira olukuku okubanga engeri zeetakulamu olukuku ne lukola ki ne luba nga luvaako. Saamu embizi ezo zifuuyira budde kinaki? Budde ofuuyira kati nga ku makya saawa nga 4 n'okola ki n'ozifuuyira n'olweggulo n'ozifuuyira olweggulo ng'akasana kalikaawo nga kusanga 9 n'ozifuuyira nga akasana kali kakola ki nga kaaka n'ozifuuyira. N'obwana obuto nabwo bufuuyirwa? Obwana obuto nga buwezeeza omwezi era ate jjukira kino nti obubizi obukabanga kayo buyonka obuto bwo tosobola kubufuuyira nga buyonka nga buli ku maama wabwe bukyali ku maama wabwe tobufuuyira kuba lino eddagala lisobola okubuyisa obubi ate nga engeri gye buva ate kuki n'ogifuuyira maama waayo ate n'ogenda ne kava ate ne kagenda ne kayonka maama waayo ate ng'omaze okukola ki okugifuuyira. Ng'ovudde ku ddagala lino ly'otulaze lyonna ery'olukuku multivitamin n'eryenjoka bulwadde ki obulala obuyinza okulumba embizi? Musujja gwe gusinga okulumba embizi. Musujja ki? Omusujja gwa gundis fever. Swine fever? Era guzirumbira ddala. Nga gwaze okola otya? Kati nga gwaze olina eddagala ly'ogenda kati nga nze mbimanyi kubanga nze wengenda ngenda nengula eddagala kuba era eddagala erigwonya haited ogenda n'ogula kati ng'ogenda ku pharmacy ng'eyo nga gwe tobimanyi n'ogamba n'omunyonyola embizi yo kola ki embeera gy'erimu. Olaba otya embizi nti ndwadde? Nga ndwadde eba terya akakabonero kamu. Akokubiri eba eyongobedde yonna. Akokusatu eba ekankana ng'erwadde omusujja ogwo ebeera ogiraba ng'ekola ki ng'ekankana. Ku ebyo sina kye nnyinza kwogerako. Obadde mulabi mulungi okuva wena gye twatandikidde okutuusa ku ssaawa ya kaakati. Jjukira nti pulogulaamu eno omulimi ebeerayo buli lunaku olwokubiri okuviira ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro mpaka ku ssaawa 4. Munnange eno netugiddamu ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 9 mpaka ku ssaawa 10. Olina ky'oyagala okutubuuza oba olina ky'oyagala okwogerako oba ekibuuzo kyonna
genda ku Facebook page yaffe girayikinge Omulimi Kingdom TV otekeko ekibuuzo kyo oba oli awo mukwano gwange nga naawe olina kyoyagala okusomesa eggwanga genda naawe mbufu bwe bumu tekako endagiro yo nja kuba nkutuukako awo onako olwaliro sikoze nzeka nkoze n'omulungi Jovia producer wange awamu ne Sam you guys mbaagala nnyo Mukama Katonda batukumye tusisinkane ate wiiki ejja musigale bulungi mweraba This is Kingdom TV.